awo baali bagiyita wangula yabeerangayo ku ssaawa emu n'ekitundu oba emu yali ng'emu ez'akawungeezi ndowooza yatandikanga emu oba yatandikanga emu n'ekitundu wakati awo ng'eggwa bbiri agikola nomugenda mwetondera Diana Nabatanzi yakolako n'emmamba eki na oba kati bakola batya combination ye leta endala baali bagiyita paka kejenge yawummulamu abaali bamitaanyo bannaye erinnya mayani Maria Louise Maria Louise yali agikola penny 95 n'agiddamu kaawo bwe twagenda mu lockdown ndowooza neewummulamu ko ng'egenda kukomawo leeta programu endala eyo bagiyita zuukuka yatandikanga 12 paka ssaawa 4 yasigazaako essaawa emu leeta endala nefuuka sumulu yafuuka bakyagiyita zuukuka ezuukuka n'ensonga teriiwo annaye nampijja naye kuva ddamu eru teyeerusa bweyerusa ani abikutumye byoyogera abantu ndaba buli omu gwe bagamba omweru bagamba yeeyirusa nendaba mweru tuleesa bujulizo butemutandika bino ebya Jessica Kayanja ebya Jessica buli atandika okutwambala abekisaawe omulangira Yowalugembe ne Lujja Alexander ono ali mu America ono ali ku bwala DC kale ziweddeyo ezeezo mwalinanga nnya basobola kuleetako katono nnyo bopapirako otandise TV programize TV namba badde obadde tebakola akajanjajanja akosooka oleeteko nto mwaggalangawo ssaawa 6 nga UBS atwazannyangawo firimu awo ne bateekawo ebintu by'Obuganda awo ebika wa TVC yaffe kiri awo siwe ekiri Azizi Aziyoni ne Mazira Tone bafunye obwambasada Azizi ambassador wa Arapex ompya Mazira Tone ye mwogezi wa Arapex ompya bano betulanga abakola cement wa Azizi abadde taliiko abadde akola naye nga tali official so kati kitegeeza ssente awo era Azizi assalamu alaikum kitegeeza ssente kati soko tuwe tulabe ekyabaddeyo